Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Wali kubira ngolaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora. Nga kusalawo kugamba nti buli notification ejja ku Focus TV odduka mangu n'olaba biki tukuleetedde daffe tufuba okulaba nga tukuwa stories ezirina omugaso, tukuwa stories ezirina kye zikugattako, tukuwa stories zetukiriza nti mu bulamu bwo zirina impact. Olunaku lwaleero mwetedde story oba bwino omulala ali ku story y'omwami ono gwe bayita Bosco. Bosco Bitanda siri erinnya lye, Bosco Ssenyonjo naye ngeri ya Bitanda lyamuteerwako oluvannyuma lw'okubeera nti omulimu gwe yalinga ateeka bitanda bya zino emmotoka ennene nga zi box bodies fuso kyekyamutumisa Bosco Bitanda omugagga oyo eyafudde. Tujjukira nti nno mu kufa kwe batulaze nti report yalaze abantu 3 bafudde, naye ate waliwo amawulire agali mu kutambula getunaba kubanga tukakasa nti n'omuwala we yagenze mu ddwaliro ne maama naye ayinza okuba nga aluguzeemu obulamu. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri ab'enganda ze ab'emikwano no bonna abaddiringa naye abadde babamanyi kyannaku kuba ndabyeko vidiyo yawe emu eyo eyennyamiza nga emirambo 3 giri mu ddiiro. Just imagine okeera ku makya okolerera abaana b'ozadde babe successful n'ate Mukama n'asobola okukola ki n'atusaawo ekyo. Tukkiriza nti Mukama yagaba era yatuwa era yajjawo. Olwo abataddemu embeera zonna ez'okugamba nti oluusi sitaani biki neffe tukkiriza ng'abannaddiini tugamba nti Mukama tagera kibi era bw'atyo bwe yageze. Wabula empya ku ebyo ku story y'omwami ono mu kufa kwe, emmotoka eya Land Cruiser, emmotoka zino mpya ate ekyenjawulo z'amaanyi. Kati mu kudduka speed zidduka abantu abasinga bo balowooza nti eba tedduka, naye bwe yabadde atambula ku makya ssaawa nga 11 nga zigenda mu 12 ez'okumakya kigambibwa nti yabadde agenda ku Entebbe Airport ng'atwala muwala we asomera mu America amuzeeyo ku ssomero. Kati olw'okubeera nti nno flight zino zibeerako obudde, kisoboka okubeera ng'omwami ayinza okuba yalabye ng'obudde bukoze eki bugenzi n'ayongeramuko ka speed okusinziira ku normal speed bajja badde avugirako. Tujjukire nti bino ebikondo ebiteekebwawo simiti wabula bazimba simiti ne bateekako akuuma ak'amasannyalaze oba aka light. Emmotoka kye yatomedde mu kisomero lwa force eyo ey'amaanyi omupiira gwavuddeko era agenza okukuba ekutaawo awo wansi ng'erina emipiira 3 yagikubye n'ekyokwefuula okutunula gy'eva. It is unfortunate nti abafiiriddewo ye taata n'abaana 2 bo bafiiriddewo so ng'ate maama oba n'omuwala omulala baddusiddwa mu ddwaliro nga nabo byera ttaka. Kibi nnyo era tusaasira nnyo abo abakifiiriddemu era ne Mukama byayise mweyenzi encukwe. Wabula bino biyinza okuba bibaddewo ku ono naye accident zibeerawo nnyo just nti omuntu omu yagenda n'afa n'attracting amawulire ne tumulabirako ng'ekyokulabirako n'ebize bibaawo nnyo. Nsaba ebintu bino biba bibaddewo tuleme okujajinga abantu oba tuleme tufunengako ekyokuyigirako. Express eyo eyina lane ziri 2 abaali bagivugiddeko mu kimanyi. Kuliko lane emu eyo eyaba go slow fe abavuga speed entono kutambula, kuliko ne bali ng'alina byaddusa aba byapapiriza abatambula speed. Kati kiri gy'oli gwe okusala ku speed yo n'okumanya obudde bw'olina otambulemu. Otherwise kasokulaba vidiyo eno poliisi biki report ki gyevuddeyo nayo okuvannyuma lwa kino okubaawo then tukomewo tukuwe biki ffe bye tulowooza. Abantu 5 nga bafamily mbagudde ku kabenje ku luguudo lwa Entebbe Express nga bafuluma y'empala 3 ne bafiirawo okuli omugagga w'e Masaka Bosco Ssenyonjo amanyiddwa nga Bitanda, Tebina Nankindwa ne Nnyonjo Simon nga baana b'omugenzi, ate Jane Nabukeera mukyala w'omugenzi ne Sharon Nannyonjo muwala we ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kanula, akabenje kano kaguddewo ku saa 12 n'ekitundu ez'okumakya nga kabaddemu emmotoka ekika kya Land Cruiser enjeru namba UBG 734S esaanyeewo ng'ebadde evugibwa omugagga yennyini n'emulemerera n'etomera ekitaala ekiriraanyeewo n'esigala ng'etambula ne kuba pavement. Nabadde ssaawa nga 12 n'eddakiika 3 ez'okumakya kigambibwa nti omugoba w'eno emmotoka eyategeregese nga Ssenyonjo Bosco ono nga musuubuzi ava e Masaka webadde ng'atambula adda Entebbe ne famire ye. Kigambibwa nti abadde ku speed oba ku mulima n'akoona ekitaala ekiriraana oluguudo
era omupiira ne guva mu motoka nesigala ng'etambulira ku mipiira esatu negenda nekoona pavement endala eri kumpi n'oluguudo eri n'emmotoka kwekugwa ate netta abantu basatu. Kigambwa nti bano babadde bagenda ku kisaawe Kinyentebe okwolekera eggwanga lya Amerika Nanyonjo muwala w'omugenzi gy'abadde asomera masters mu busawo. Kananula ategeeza nti bayanguye okutuuka okusobola okutaasa ababiri abasimattuse okuli Nanyonjo ne nnyina Nabukeera okutwalibwa okujjanjabibwa. Poliisi we yategedde ebidduka n'eddukira ku ssiini eno okusobola okuba nga etaasaako abo ababiri abalala mwabadde omukyala n'omwana n'omuwala ate bano ne batwala eddwaliro erya Red B okufuna obujjanjabi. Emirambo gye bagitutte mu ggwanika Mulago okwekebejjebwa awo budde abantu bakomye okuvuga endiima ku luguudo. Sipiidi kye kikyasiira okuba nga kitta abantu ku luguudo ku express we ffenna tumanyi nti sipiidi avugirwako tetulina okuvuga ne tusukka sipiidi 100 buli ssaawa, naye ate n'osanga nti abantu abasinga batuukako oluguudo okuba nti tebabako n'emmotoka endala zibatataganyiza engeri ziri dual carriages, abantu ate ne bavuga ne basukka oba ne bayisa sipiidi eyo eragiddwa mu mateeka. Bino olugudde matu g'abasuubuzi banne ne bakuŋŋaanira mu maka ge agasangibwa mu Kasana mu Nnyendo okumukungubagira. Boogedde ku mugenzi ng'abadde omugagga kyokka ng'awa buli muntu ekitiibwa. Ekyamazima tufiiriddwa Bosco nnyo ye mugagga, abadde omugagga omuvundu naye nga teyeeyagala. Eyo ye story gye njagadde okulaga nga mulimu abantu ab'enjawulo omuli abantu b'e Masaka bennyini abadde bamanyi omugenzi, mwe mulina poliisi ng'etuwa version yaayo oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ku kabenje kano ki ekyakaviiriddeko, naye mu ebyo bye bamensionize kyavuddeko akabenje ye high speed oba overspeeding. Waliwo we nali awamu ne mpaako just kyakulabirako negamba nti singa omanya olugendo lw'otambula nti tutambula eddakiika 3 okay tutambula essaawa 3 olugendo lw'ogendamu, leka ate kutambulanga wabulayo essaawa 2 kitegeeza kigenda kukakatako okuvuga okompasetinga eno essaawa eba yayise. Kati abantu bonna abavuga endiima ojja kwegendereza nga oluusi obudde buba bumukutte, mulimu abakinyumirwa ng'aye tavuga mmotoka etambula mpola. Era mulimu ne bannaffe betulaba ku TikTok okwo emmotoka bwe muyisa ateekawo line nga bwe mukyogera, ateekawo line asobole okuddamu agiyise. So omuntu gw'ogoba ogoba waaki? Omuntu gw'ogoba ogenda wa naye? Buli omu aba ne mission ye. Tukize tugane mulimu abeera ku luguudo oli mu kufuluma Kampala wano naye nga waliwo katuze fuli ku Bombo Road, waliwo agenda erira, waliwo akoma mu ew'obulenzi, waliwo akoma ebbombo. Kati mwena muli mu kufubutuka 100 naye ate buli omu alina goal oba destination ye kwakola ki kwalaga. Kati weekanganga omuntu omu akozesa munne ensobi oluvannyuma lw'okubeera nti mulimu competition ku luguudo. So tetuli mu kujajinga kiki kyabaddewo oba tugamba nti overspeeding eno ebiseera ebigivaako ebigireetera ddala. Maybe omugagga ono yalowoozezza nti obudde ng'egye bumukutte ng'ate flight netatutuuka, olwo n'atandika kkubirira kutuuka mu budde amangu nga buli tebunaba kukola ki, mu budde tebunaba mumukwata. Either way oba okuba nga ye speed ye nga nombale bwatyo bwakola ki bwavuga nakyo kisoboka, naye emmotoka okutuuka okusliding ova ku luguudo kitegeeza waliwoko ekirala ekyabadde kitali kituufu okulaba nga atuuka okukuba ekikonde ekyo ekyabadde ku luguudo kabenje kano okubeerawo. Si kino kyendongera okusaba nanze Focus TV. Bannayuganda tuli mu nsi ng'erina sisitimu ezikola matankane, tukize tugaane tuze tunatuukayo mu nsi zaakula, naye ate n'eno gye tulina twandibadde tugiteekateeka. Okugeza bwe tujjukira mutabani wa Sudiri bwe yali afa, agamba nti yayitawo kawantu nga tewali blockage mu luguudo, agenda okudda nga blockage bazitaddewo. Wano e Uganda wokka w'otambulira mu lugendo even before kilometer nga tewali indication neeraga nti gy'olaga waliyo ekiriyo. Diversions abakikola abalima enguudo mwebale abakikola, naye n'akapande kano kasaana kuteekebwa at least half a kilometer before diversion weyagala ebeere. Kitegeeza kintu omuntu oba otegese mind ze ne wabadduka speed omulaga nti mu maaso either wasaliddwako oba waliwo ekitali kituufu, olina okusala ku speed. Second, ne ba driver tweddeko nti abantu abavuga emmotoka tetusoma bipande kimala. Trust me,
Omunnayuganda omugamba nti ovuga speed 5 nakubisamu emirundi 2 ne bateekako abatukola speed ku luguudo era still nabo obudde bagenda ne babakwata ne bakuba fine nga mususiza mu speed. So tweddeko abalima enguudo tukole kye tulina okukola n'abavuga tukole kye tulina okukola naye nga ekisinga obukulu ife abavuga emmotoka bwe emmotoka yeefudde nsaba busabi ku luguudo teekawo sayini teekawo ebintu ebiraga nti emmotoka ekoze eki efudde ne poliisi ez'endala nnyingi ez'oku nguudo eziyinza okuyambako okutangira oba okuyambako okukendeeza obubenje. Otherwise y'esitole yaffe y'olunaku olwaleero nze Ade Wilberforce Muyanja tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso eri nga tukunnyonnyola oba tukuwa updates ez'endala eziri mu bintu eby'enjawulo. For now, bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.